ekyokusatu engeri gyoleetamu omukyalo oba omwami gwogenda okuzaalamu omwana ono ematalinga bwebeera ntuufu ejja kuvaamu ebituufu era esuubirwa okuvaamu ebituufu. bwebeera nfu omusingi omufu guyinza okukaluba okuvaako ekirungi. tuli wamu? omuzadde alera atya omwana? omuzadde alera omwana nga yeerongosezza n'abeera omuddu omulongoofu. omuzadde alera omwana nga yeegendereza alonda omuntu omutuufu mwagenda okuzaala omwana ono gwalera. omuzadde alera omwana ekyokusatu mu ngeri gyaleetamu gyagenda okutuuka okubeera nga azaala omwana ono mwoyo gwagenda okumuzaalamu. yasub wa hatha min alqalil, kizibuwala era kirabibwako katono nnyo, tekisangikasangika okubeera nti omwana omuzadde muharamu, omuzadde muharamu nosuubira obulongoofu bwe. kizibuwala embwa enjizi ezaala nkolya. Allah subhanahu wa ta'ala kyava atugamba mu suratu nisa natuga nti fankihuhunna biidhni ahlihinna. osazeewo ogenda kuzaala mu umaru omwana musajja mutuufu, osazeewo okuzaala mu sula omwagala omuzaalemu omwana, otuusa ekiseera naawe ekyagala okuzaala mu musajja omwana omusiimye, osazeewo ofunye Aisha, ofunye Maryamu, oba ofunye Rukayya, olina enteekateeka y'okumuzaalamu omwana, genda eri abazadde be bamukuwe, genda eri abazadde be bamukuwe mu ngeri ntuufu. Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima, oba olyawo nebeera ensonga ey'okulongooseza ezzadde lino. temuzaala buzaazi mu baana b'abantu. nokera ku makyanga obala nina obwana 6 osuusa okuweza abaana 6 agati nina 2 mu ono gwe nawasa, ninayo obwomujahiriya 4, naye obwomujahiriya 4. muganda wange akhi alkarim, mwanyinaze la taqiru laina, amaaso tegatebenkera nakaana ka haramu. wallahu la yardah, Allah subhanahu wa ta'ala yennyini takagala, takakusiimira. bwetuba abasajja takatuwa nakatuwa tyakukaanako, n'abantu bennyini omwana omuzaale mu ngeri eno tebamusiima. obulongoofu bwe ogenda kubujjawa ng'omuzadde muharamu. kyova olabanga Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali atulaga okuzaala abaana abanaabeera abalongoofu, omubaka yatugamba nti ya ma'ashara shabab, ya ma'ashara shabab, abange mmwe abavubuka,
man istataa minkum albaata, afunyemu amaanyi agasobola okulabirira omukyala, yatugamba nti faliyatazawaj, yatugamba tukole tutya? Tuwase. Lwaki tuwase ya Rasulallah? Yagamba nti amaaso gaffe tusobole okugakkakkanya. Ekyokubiri, tusobole okubeera nga wa ahsanu lilfarji, tukuume n'obwereere bwaffe. qul lilmuminina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, suratu nur. Omaga gati abasiraamu, Muhammad gamba abakkiriza abasiraamu bakkakkanya amaaso gaabwe, bakuume n'obwereere bwabwe. wa qul lilmuminat, suratu nur aida. Era ogambe n'abawala abasiraamu n'abakyala abasiraamu, nasalu llah alafu walafiya, yaghududna min absarihinna, bakkakkanya amaaso gaabwe, wa yahfadhuna furujahunna, n'obwereere bwabwe babukuume. Omubaka agamba nti abavubuka muwase olw'ensonga ti omuvubuka la yamliku nafsahu, teyesobola. Twogera bingi, olowooza sisina bulamu, nze sina musaayi, kimpitiriddeko, kituyitirirako. Kati tuwase. Lwaki tuwasa? Tusobole okukakkanya amaaso gaffe. Ganakakkana gatya? fankihu ma taaba lakum, funa yasanyusa amaaso go gwoba oteeka awaka. Osobola okubeera nga omukuumirako obwereere bwo, wayahfadhu furujahum fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Teriyo kkubo lyakuuma bwereere nga kufuna mwami gwomalirako bwagazi, nga kufuna mukyala gwomalirako bwagazi. Ofuna bino wammanga, wa fi bid'i ahadikum sadaqa, ng'okubeera obubeezi n'omukyalo ono k'omufunye mu ngeri entuufu, Allah buli lw'obeera naye akuwa mpeera ng'ez'omuntu asaddaase. Tuwasaani tazawwaju, tatugambye nti zinu mwende, wabula atugambye tazawwuju, atugambye kuwasa, tatugambye kwenda. Natugamba nti tazawwaju lwaluda, wasa omukyala, fumbirwa omusajja asuubirwamu ezzadde, asuubirwamu okuzaala. Oli muvubuka muto, tolina mwana, ogenze kuwambattaganya, njagala omukazi ayina sente, ayina n'amaka, ayina n'emmotoka, anasobola okundabirira. Kivuka kya myaka 25-3. Omukazi alina ebyo ali mu myaka 5. Omukazi alina bizinesi, ezimba ki? Enyumba, alina emmotoka, alina bizinesi. Bakulu bali mu myaka 4-5. Ebyokuzaala bya mu lusuubo, nga omuwasa kubanga akulaba amaanyi ogalina, ojja mumumalira ensonga ze, ng'atandika kuteeka mu sente ze, ng'akwambaza, ng'akola atya, ng'akupozeesinga. Bwayita emyaka 2-3 nga otandika njagala kuzaala mwana, mwoyo oyazaala, oyagala kuzaala mwana, oyagala kuwasaayo omuwala azaala, aga nti si mu sente zange, si mu sente zange. Kati tazawwaju lwaluda, mukazi gwogenda okuwasa malakaka sante ajja kukola atya, naye atugambye kumuwasa, tatugambye kumwendako. Omuwala anoonya musajja mugagga, alina amaka,
yevuga embeera embi nagikoowa obufuma sibusobola njagala mufunyi ngafuna ekisajja kikulu kifunyi kiri awo kyamala dde okuzaala abaakyo ayagala kumumalira ku bumalizi bwagazi ate takkirizibwa kufumbirwa walala kyakola olwokuba muwala muto naye zadde alyagala asinziira mu maka muno agawa omusajja amuwa buli kyayagala mwasinziira nazaala abaana ebweru fi zina. akhi lkarim, engeri gyoleetamu oyo gwogenda okuzaalamu otuuka okubeera naye eteekeddwa okubeera nga Allah agisiima. olwo osobole okuvaamu omwana ogambe Allah subhanahu wa ta'ala ti omwana wange ono munfuulire omulongoofu. tuli wamu? ekyo kyakumeka? kyakusatu. ekyokuna omuwasizza alhamdulillah bazadde be bamukuwadde omuleesa awaka. engeri gyogenda okwegatta naye eteekwa okuba nga erera omwana. engeri gyogenda okwegattana n'omukyala, engeri gyogenda okwegatta n'omwami gwogenda okuzaalamu omwana gwolera abeere omwana omulongoofu, si eyo ey'okufubutukira. anza okwagala bwekuba kunninye tombuulira birala. akhi lkarim, ensonga yaffe si yakumala bumazi bwagazi, tulinamu ebirala. abantu bazadde ebikulekule, abantu bazadde ebintu ebitamanyiddwa, naye nga byonna bivudde mu mbeera yangeri gye beegattamu nga bagenda okuzaala ebyo bye bazadde. kyava atuyigiriza omubaka ensonga eyokuna fi tarbiyati lawlad, mukulera ezzadde natuyigiriza allujuu ila Allah, okudda eri Allah n'okumwesigamira. embeera eno okubeera nga an yasimana, atukuume era akuume n'ekyo kyonna kyagenda okutugabirira mu mbeera zino, senga anaaba akitugabiridde akyesambye shaitaani. ombaka ayigiriza omusiraamu yenna yawasiza mukyala we gwasuubiramu okuzaalamu ezzadde. ombaka ayigiriza omukyala yenna yafumbiddwa omusajja we gwasuubira okuzaalamu omwana. bw'aba agenda okwegatta naye lubeerera agambe nti allahumma, adde eri Allah, adde eri Allah namugamba nti mukama wange Allah, jannibuna shaitan, nesambyaze n'omwami wange. omwami agamba nti ai Allah, nesambyaze n'omukyala wange ashaitan, twesambe shaitaani, kubanga eyinza okwetaba nammwe mu mbeera eyo nayo neteeka amazzi gaayo munna baana b'omukyala akomekereza azadde ebitategerekeka. wahatha waqiun, abantu bazadde mu bakyala namuzaalamu omwana n'omusota, nosanga nga bakubuuza ati tugukolere ki, ne bagulabirira. olwokuba gulina embeera ya shaitaaniya, gumanya baganda baagwo. ku ssaawa 7 ogusanga ewa nusura, enkeera ku makya nusura ali kabowa, musota gwakugamba. enkeera ku makya leema n'agulaba ewaabwe ejjinja gye yafumbirwa. lwaki? kitonde kiva mu mbeera ya shaitaaniya, kitambula mu ntambula eya shaitaani. senga gubadde musota gwa bulijjo gwe gwanditambudde gutya okuva e Kampala mpaka Kampala,
ng'egambala gwabaddeyo kiro ku makya ne gubeera ejjinja oba emasaka. jannibuna shaitan, Allah twesabye shaitan. Ekyokubiri wajannibi shaitana ma razaktana huna alwalad, jannibi shaitana ma razaktana. Kyoba otugabiridde mu nsonga zino tuyinza okufunamu omwana, naye omwana oyo Allah tukumusaba omwesambye shaitan. Olaba mwana kiwaji, ebya Allah si byaliko. Eswala bwonosaala nja kusaala, njimanya eswala naye nja kusaala. Munange ng'oyita bukunya, naye mami guno gwe mulembe. Munange saagala kumanya. Basajja bakulu bagambanga bwe balabanga omwana omupaaluufu, aga nti omwana ono alabika taliiko dduwa, omwana ono alabika taliiko ki edduwa gye baali bategeeza ogitegedde. Bazadde be bakubanga bukubi kigwo, bamala bwagazi bwabwe nabo balabiraawo. Naye omuntu yenna aleera ezzadde ateekeddwa okulirera buli lwe yeegatta ne mukyala we, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ezzadde alitangireko shaitan. Fahimtum? Huna embeera ey'omutaano, omuzadde yenna daiman ebbanga lyonna asabira ezzadde lyagenda okuzaala, sawaun yawasizza oba yafumbiddwa oba tannaba. Naye omuntu yenna asuubira nti alizaala omwana, amuzadde n'atannamuzaala naye ng'asuubira okubeera nti ajja kumuzaala, ateekwa okusabira omwana ono daiman. Min a'zami ma yufalu fi tarbiyati alawladi wadhurriya adduau lahum, mu bintu ebinene ebikolebwa mu kulera omwana, abaana, ezzadde, mwemuli okulisabira Allah subhanahu wa ta'ala obulungi. Adduau lahum, okubasabira obulungi. Isma'u ila hadhihi al-ayat fi misdaqi dhalik ayatun. Suratu Ali Imran aya ya 38. Suratu Ali Imran aya ya 38. Madha yaqulu Rabbul Alamin? Soma wetandikira Ali Imran aya ya 38. yanguwa. hunalika daa Zakariya rabbah ayina omuzindalo soma. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ono musajja tannafuna mwana, naye subhanallah mwebyo yeegomba era byasuubira era byasaba Allah ayagala ezzadde. Naye ezzadde ki? Tayagala, si buli mwana gwasanze nti ayagala kuzaala. Tagati yaffe si yakuzaala buzaazi nti kyonna kyetusanze tukizaale. La, omuddu omusiraamu kyagenda okuzaala kifaanagana kitya? Matters a lot.
Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku nabbi we Zakariya natugamba nti hunalika daa Zakariya rabbah, mu kiseera ekyo Zakariya asaba omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti qala rabbi habli, agamba nti mulezi wange habli, mpekyengera min ladunka, okuva gyoli, dhurriya, ekyezadde, zadde ki? Tayyiba, dhurriyatan tayyiba. Allah nkusaba zadde ddongoofu, nkusaba zadde ddongoofu. Innaka samiu duaa, mazima Allah subhanahu wa ta'ala oli muyitirivu wakwanukula kusaba kw'abaddu. Nenze mu byenkusaba nkusaba ompe ekyengera, ompe zadde eddongoofu. Fahimtum? Allah subhanahu wa ta'ala akiraga ku nabbi we, kuba bannabbi bababiri Ibrahim na Ismail mu suratu al-Baqara aya ya 128. Allah agamba nti bamugamba nti rabbana, omulezi waffe Allah, waj'alna muslimaini laka, rabbana waj'alna muslimaini laka. Allah nze n'omwana wange Ismail, Allah nze n'omwana wange Ismail tufuule abantu abakujemulukukira ababiri. Kati gwe omukyala n'omwami abafumbiriganwa abanoonya okulereza ezzadde lyammwe, mugambenga Allah, mugambe nti rabbana waj'alna muslimaini laka. Huwa nammwe muli basiraamu abameka? Muli basiraamu ababiri. Wa min dhurriyatina, Allah ne muzadde lyogenda okutuwa ummatan muslimatan lak. Allah tusibulemu abaana abangi naye bonna bafuule basiraamu nga bakujemulukukira. Hatha min addua, bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala badde eri Allah okusaba abaana. Allah baba abawe baki? Abawe balongoofu. Gwe atali nabbi tewefiiriddeeyo ozaala buzaasi. Fe abatali bannabbi tetwefiiriddeeyo tuzaala buzaasi. Akhi al-karim, obusiraamu bw'abaana nsonga nnene. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abaana babakufuulire baki? Abakufuulire balongoofu. Maama wa Maryamu olwaleero yafuuka ensonga okuzaala omwana, eyatuuka abantu okumulowooza nti Katonda gwe bakkiririzaamu. Maama we yamusabira busabizi ng'alina olubuto. Omukyala ayitibwa Hanna muwala wa Faqut mu suratu Ali Imran aya ya 36. Omukyala oyo agamba Allah namugamba nti rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka anta as-sami'u al-alim. Mu maaso bwe yamuzaala agamba nti falamma wada'atha, bwe yamuzaala qala rabbi inni wada'tuha untha. Oyinza okuba nga ofaanagana nga ye nga Allah akuwadde wa buwala.
agamba Allah nti Allah muzadde wa buwala namuga nti walaisa dhakaru kal untha wadde nabadde njagala mulenzi naye olwobuwala gwompadde tafaanagananga wabuki wa bulenzi naye yagamba nti wa inni sammaituha maryam erinnya lyemulondedde omwana wange muwadde erinnya lya maryamu tujja kukiraba mu maaso naye kyetwagala wano yaga nti wa inni uidhuha bika Allah wange gwe gwenmutangirako naye gwe gwentangira naye kuye wa dhurriyataha olaba abazukulu we bajja wa dhurriyataha nezadde lyalizaala min ashaitani rrajim teriyo kibuza baana baffe nga shaitani omuzadde agamba Allah amugamba nti Allah wange omwana wange mutangira naawe min ashaitani rrajim edduwa Allah bwakusaasira najanukula omwana ono ajja kumwesambya shaitan amukulerere mu ndera entuufu nga bwe yagamba ti fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana Allah yakkiriza omwana ono ateereddwa mu mikono gya Allah ng'amuwaniseeyo ye maama we nakkiriza okusaba kwe mu nyalukula ennungi era n'amukuza n'amulera mu ndera ennungi sabira ku baana bo Allahumma inni u'idhu dhurriyyati bika من الشيطان الرجيم اللهم أعذ أبنائي من الشيطان الرجيم اللهم أعذ الله تانجلا أبانا بانغا بوبو ولا نابو ملينزي بتانجلكو الشيطان بسورة إبراهيم آية يا مكم يانا إبراهيم وقامت رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة الله وانقين فوراي مرزا والصلاة تييرا بلانتي يزال أبانا يقالت ومن ذريتي نزدري انقلي تيك مبسالة الدعاء للأولاد وكسبنا أبانا كيمكو بيننا بكولبوا mukubalera endera entuufu mu suratu al ahqaf aya ya 15 Allah agamba nti wa aslih li fi dhurriyati Allah wange nongosereza mu baana bange namugamba nti inni tubtu ilaika wa ana min almuslimin nenkwenenyereza Allah naye nongoseza abaana bange nkwenenyereza Allah naye nongoseza ki nongoseza abaana bange wa ana min almuslimin era nange ndiri mu baddu abasiraamu bagana bange edduwa y'omuzadde yabbeeyi ku mwana we omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti thalathu da'awatin okusaba kwa ngeri 3 mustajabat kwanukulwa Allah subhanahu wa ta'ala la shakka fihinna tekuli mukubuusabuusa okusaba kwa ngeri 3 owekitibwa Allah akukola atya akwanukula tekuli mukubuusabuusa naye kyeyasookerako yagamba nti da'watu lwalid liwaladihi edduwa y'omuzadde gyasabira omwana we omuntu yenna ayagala okulera omwana we abeere mulongoofu obulongoofu abusabire Allah abusabe Allah abuteeke mu zadde lye nga naye amusabira Allah yamuwa that provision namulaga nti edduwa ye ku mwana we owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula lwaki tukozesa kusaba okwo lwaki tukozesa kakisaako nolera abaana bo biddua
abaana bo nobalera n'okusaba. Abaana bo balere, abaana basabire nga tonnawasa mukyala, tonnafumbirwa mwami gwogenda bazaalamu. Abaana bo basabire nga omukyala waafunye olubuto, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Omwana musabire nga omuzadde, rabbi inni wada'tuha untha wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani ar-rajim. Abaana bo basabire rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyati rabbi habli min as-salihin. Lwaki mugamba ebitaliyo nogati nze simanyi Luwarabu? Edduwa eyo nekulema okusabira abaana bo mu swala, nolemu okusabira abaana bo mu swala, ogenda kubalera otya gwe? Addu'a lil awlad, addu'a lil awlad. Abazadde okusabira abaana. Abazadde, omuntu yenna alera omwana amusabira obulongoofu, namusabira omukisa, namusabira okusonyibwa, namusabira buli kyamumanyidde nga kirungi. Fahimtum? Leka kufuna bufunyi lubuto nakugula buguzi wotameroni. Dadi lubuto tuletereyo ku fruits, mpulira njoya ka apple, anti olubuto kana akaana kakali mu lubuto. Naawe nno nojjanga ogwirana ne ka apple, si kiri okukagula kaleete, naye bwotuuka kwatako ku lubuto osabe Allah subhanahu wa ta'ala omugambe nti rabbana hab lana min as-salihin. Ayi Allah tuwe, bwogenda okutuwa tulaba asulirira, tulaba asesema, naye hab lana min as-salihin. Tuwe muki? Tuwe mulongoofu. Tuli wamu? Ekyo kyakumeka? Yukhtaru lilwalad, omwana bamulondera bwemubanga mumuzadde bukedde ku makya ne mumuzaala, omwana oyo bamulondera erinnya eddungi. Omwana anaabeera omulongoofu, omwana omuntu amulera mu ndera ennungi amulondera erinnya erinaafuuka ensonga okubeera nga abeera mulongoofu, abeera ekyo kyomusuubira. Toli wamu? Omubaka sallallahu alaihi wasallam, abantu basiramukanga bakulu ne basangibwa nga balina amannya gaabwe. Amannya ago galina ta'athirun, galina obuwufu we galeka ku muntu. Omu ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam, omu ku basahaba b'omubaka sallallahu alaihi wasallam, omubaka yamubuuza erinnya lye, namugamba nti erinnya lyange nze huzunu, ekitegeeza ennaku. Ekitegeeza ki? Ekitegeeza ennaku. Wano mu Buganda tulirina basajja nnaku, nagafaanagana bwe gatyo, kola zikulabe, gwe kula naawe zinakulaba. Ye kola zikole ki? Kola zikulabe ennaku. Omubaka namugamba sallallahu alaihi wasallam, tokuva n'olwaleero anta faruhun, gwe ssanyu, gwe faruhun. Sahaba yawangalako akaseera katono natugamba nti fama zalat tilka alhazuna fiina, obuwangazi bwange nawangala ndi munakuwavu, ennaku yanzibwako lunaku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lweyakyusa erinnya lyange netandika okuwulira essanyu mu bulamu bwange. Kati amannya omuntu ateeka okugegendereza. Omuntu alera omwana we
ng'amulerera ku bulongoofu, ayagala abeera omwana omulongoofu, omwana alina emirembe, omwana alina essanyu, ateekwa okwegendereza erinnya lyagenda okumutuuma. leka kutuuma mwana harubu, ntalo, okuva mu buto kalwana, bwogera okabuuza erinnya nti nze harubu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam Anas agamba, yaqulu Anas ibn Malik radiyallahu anhu nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wulida li al-layla ghulamun, ekiro kyolwaleero banzalidde omwana, fasammaituhu bismi abi Ibrahim, fasammaituhu bismi abi Ibrahim, banzalidde olwaleero omwana ne mutuuma erinnya lya taata wange Ibrahim. Ani azaala Ibrahim? bakyala bannabbi, omukyala ayitibwa Mariya al-Qibtiyya. Mariya al-Qibtiyya yazaala omwana w'omubaka sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ibrahim. yamuzaalira mu mwaka ogw'omunaana mu kusenguka kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam, naafa mu mwaka ogw'ekkumi. omwana oyo yawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam emyaka egitawera ebiri. yamwagala sallallahu alaihi wasallam, olaba nga ali ku nkomerero ya bulamu bwa nabbi, si bwe guli. yamuzaala musajja mukulu, kuba yali wakati w'emyaka 5 n'enkaaga, naye Allah namujjululako mu mwaka ogw'ekkumi. omubaka n'alabwako ng'akulukusa amaziga, ne bamubuuza nti ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, naawe okaaba? kyava tugamba nti alqalbu tahzan, omutima gunakuwala, wal ainu tadma, n'amaaso gakulukusa amaziga, wa inna bifiraqika ya Ibrahim, naye naffe n'okujjulukukako gwe n'okutuvaako gwe owange gwe Ibrahimu la mahzunun, tuli banakuwavu. mpaka yanakuwala olwokufa kwani, naye tunuulira erinnya yamulondera linnya lya taata we ani? Ibrahim. yaqulu Sufyanu Thawri, omanyi ayitibwa Sufyanu Thawri, agamba nti kana yuqalu, kyagambibwanga mu mirembe gyaffe, haqqu lwaladi ala walidihi, mwebyo ebikakata ku muzadde byalina okukolera omwana we, an yuhsina ismahu, kwekubeera nti amulondera erinnya eddungi, wa an yuzawijahu idha balagha, n'okumufumbiza ng'akuze, wa an yuhjijahu wa an yuhsina adabahu, ateekeddwa n'okubeera nti amulongoosa empisa ze. mu hadithi endala omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam ti innakum tud'auna yawma alqiyamati bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum, mazima mmwe mugenda kukowoolebwa ku lunaku lw'enkomerero n'amannya gammwe, n'olw'ensonga eyo mulongoose amannya gammwe. omulembe gwe tuwangaaliramu, abantu babatuuma amannya nga tebeefiirayo. mwe abavubuka, omulembe gwaffe gwa kunoonya amannya gali unique. akaanako katuumyani amannya ge mutuuma eyo, mutuuma amannya, munoonya uniqueness y'amannya. omwana yani Shiri, kiruguza nti Shiri, subhanallah. mutuuma amannya, omuntu ateekeddwa kutuuma amannya maki? amannya amalungi gasobole okubeera n'obuufu kwani? bazadde baffe batusinga batuumanga amannya ga Abdullah, ga Abdurrahman, ga Abdulkarim, amannya ageekuusa ku Allah, kubanga
gemanya agasinga okubeera amalungi. Ne batuuma bakadde baffe amanya g'abasahaba olw'okwagala abaana baabwe oba oliawo bafaanane basahaba abo. Kyoba olabanga mubakitaffe ba Abubakari bangi, ba Umaru bangi, ba Uthumani bangi, ba Aisha bangi, ba Ruqayya bangi. Olwaleero abaana b'omulembe gwaffe bwozaala omwana n'omugamba nti akaana tukatuuma Aisha, akaana tukatuuma ani? Aisha. Aga nti agomanya makadde naawe. Baganda bange muve mu muzannyo bwe muba mukulera abaana amanya ago ga nsonga. Erinnya lyogenda okutuuma omwana lya nsonga. Namba 7 mumbuulira nga obudde buweddeyo kubanga omusomo gwe mwampadde teguggwa. Omwana ono yuaqu anhu, asalibwa aqiqa. Kiri mukulera mwana okubeera nga omuntu amusalira aqiqa. Aqiqa ya bintu bibiri. Ekisooka mu bukulu bwa aqiqa, omwana ni'matun min Allah, omwana kyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era kyova olaba nga mwana wattu mu suratu Shura aya ya 49, suratu Ashura aya ya 49, owekitibwa Allah atulaga nti omwana kyengera. La budda an yushkara, Allah gwamuwadde ateekwa okumwebaza kuba bangi mwana wattu Allah tababawadde. Yagamba lillahi mulku samawati wal ard, suratu Shura aya 9, obuyinza bweggulu 7 n'ensi 7 bwani? Bwa Allah. Nagati yakhluqu ma yasha, Allah atonda kyaba ayagadde. Mukutonda okwo yahabu, Allah atonera, Allah atonera kitone kirabo gwaba yagadde inatha. Allah atonera gwaba yagadde ezzadde ery'obuwala. Omwana ow'obuwala kyengera. Wayahabu liman yashau azuku, ate atonera gwaba yagadde ekyengera ekyezzadde nga lya bulenzi. Au yuzawijuhum, gwaba yagadde amutabikira zukurana wa inatha, namuwa ezzadde ery'obuwala n'eryobuki n'eryobulenzi. Abo nabo gye bali. Naye yagamba wayaj'alu man yashau aqima, naye Allah afuula gwaba yagadde n'amufuula omugumba. Kati gwe Allah gwawadde akaana ak'obuwala kamu oba 2 oba 5, gwe Allah gwawadde ak'obulenzi kamu 3 ku 4, gwe Allah gwatabikidde manya nti olina ekyengera. Kyetaaga okwebaza Allah. Min maqasidi sharia fi laqiqa, mu bigendererwa by'obusiraamu mu kusala mu kuyiwa omusaayi ku lw'omwana ono. Fasalli lirabbika wanhar, sala ku lwa Allah wo, osale ekisolo oyiwe ku musaayi ku lwa Allah wo, ku lw'ensonga ly'okuwa ezzadde shukuran lillah, ku lw'okwebazaani. Bw'onooyiwa omusaayi ku lw'ezzadde lino n'osalira omwana omulenzi embuzi 2, n'osalira omwana omuwala embuzi 1 olw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana wattu Allah yagamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah atumanyisa ti bwe munamwebaza ku byengera byabawadde. Kati oyiye omusaayi, osaze ekisolo, embuzi 2 namba olw'okwebaza omwana ono ow'obulenzi, la azidannakum, Allah ajja kwongera akuwa abaana abalala. Allah ajja kwongera kwoyo yennyini gwosalidde amukufuulira omulongoofu.
aziyada okwongera wano bwe tugenda mu aqiqa Allah ajja kuwa obulongoofu bwe, Allah ajja kugabira okulongoosa kwe, Allah ajja kugabirira birruhu okulongoosa kwe. Tolaba nabbi Isa bwagamba nti wabarran biwalidati, Allah afudde mukonvu eri omuzadde wange ono omukyala, kuba yalina omuzadde atya omu. walam yajalni jabbaran asiya. Abaana nga tugenda mu maaso, bino ebibuuzo biragamu. mulekeraawo simanyi gye biraga, nsaasidde gwe bagenda obibuuza, kati mulekeraawo. So baganda bange, ekirungi kitakabanirwa, ekirungi kikola kitya? Kitakabanirwa. Omwana musalire ekisolo ku lwa Allah ng'ekigendererwa kyo kwebaza Allah. Ekyokubiri ng'ekigendererwa kyo omwana ono Allah amukufuulire omuki? Amukufuulire omulongoofu. Omwana omulenzi tumusalire embuzi 2, ate omuwala tumusalire embuzi etya? Tumusalire embuzi 1. Lwaki tetukomaawo? Kuba enkuba mukyawulira, temuyinza kugaanako muntaase. Paku kalaamu yange efunye obuzibu. Namba 9, omukyala yenna kino kyeyawulidde bakyala, so nga n'abaami bateekwa okubayamba ku kyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul Baqara, nkeberera aya yenamba yaayo, Allah yagamba nti waliwalidatu abakyala, abazadde abakyala, yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini. Omukyala alera omwana we, barakallahu fikum, omukyala alera omwana we atakabanira obulongoofu bwe, kyabuvunanyizibwa bw'aba akisobodde omwana bwamuyonse emyaka 2 egiddiriŋŋana. liman arada an yutimma radaa, ku buli muntu yenna aba ayagadde okujjuza ekiseera ky'okuyonsa. Breastfeeding teriyo kintu kigasa bwongo bwa mwana, ntegeera ye n'omubiri gw'omwana ne sisitiimu ye ng'okuyonka. Okuyonka kubusitinga entegeera y'omwana. Naye ennaku zino abantu bakubiriza bakyala kubeera nti tebayonsa baana, n'abakyala tebayonsa baana baabwe olw'ensonga nti bakuuma obulungi bwabwe. Omwana bwe namuyonsa ng'asika ebbeere nga liggwa, munaaliwagika. Yonsa onoolikola otya? Onooliwagika. Kyabbeeyi omwana gw'okumuyonsa. Nammwe abazadde abasajja mwe abatayonsa, wa ala almawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bilmaruf. Mwe bazaalidde kyabuvunanyizibwa okugabirira abakyala abo, naddala mu kiseera nga bayonsa. Mubayambeko ku kubagulira ebyokulya ebisobola okubaleetera okubeera n'amaki n'amabeere. Tarbiyatul awlad
mukubalera okuyonsa abaana baabwe kyabbeeyi. Okusiyonsa omwana ya ukhta owange gwe mwanyinaze, okuyonsa omwana we kyabbeeyi, kyabbeeyi kikontributinga kinene ku mulongoofu gw'omwana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bakyala baffe naffe akituyambeko. Anajirali aya Yoweri 13:233 suratu al-Baqara. Barakallahu fikum. mukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala يقول شيخنا محمد صالح المنجد مجتمع نجيت وكيف عاملهم يقام كبيج كل مكمي يقول وكان صلى الله عليه وسلم يوم وقع صلى الله عليه وسلم يحبهن يقرانغنيو أبانا بي نيهي أبانا بابا كرباري بابولا ويكرمهن era ng'abawa kyebaba beetaaze. wa fi hatha darusun, mu nkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam mulimu okutuyigiriza liman ruziqa albanat, ku muntu yenna Allah gwaba agabiridde ezzadde ery'obuwala, wa in kasura, ne bwe babeera bangi, alaihi an yadhhara, ateekeddwa okubeera ng'ayolesa alfaruha, oteekwa okwolesa essanyu kulwokubeera nti Allah akuwadde ezzadde eryo, wadde lyabuwala, wasurura, nobeera musanyufu, wa yashkuru llah, weebaze ne Allah subhanahu wa ta'ala ala ma wahabahu min adhurriya, omwebaze ekyo kyakugabiridde mu zadde, wa an yazima, oteekwa okusalawo mumutima gwo n'omalirira ala husuni tarbiyatihinna wa tarbiyatihim, okubeera ti ogenda kulongoosa engeri gyobaleramu, wa taadibihinna, n'okubateekamu empisa. Ekyo kiva mu kigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba ti man butuliya min albanati bishaiin, omuntu yenna Allah gwabagezesezza namuwa ezzadde ly'abaana ab'obuwala, fa ahsana ilaihinna, n'alongoosa gye bali, gwe kitwale nti abaana bo bonna Allah babakuwadde babuwala babulenzi, n'olongoosa gye bali, kunna lahu sitran min annar, kunna lahu sitran min annar. Abaana bano bwetulongoosa gye bali ne tubasiima Allah okubeera nti abatuwadde, ne tubalera mu ndere ennungi, mu binene bye tufuna mu bo bagenda kubeera ejjiji eritutangira ku muliro gwa Allah, bagenda kubeera jjiji eritutangira ku muliro gwani, eritutangira ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsinu tarbiyata abnaikum dhukuran wa inatha, mulongoose endera y'abaana bammwe ab'obuwala n'ab'obuki n'ab'obulenzi, basobole okubeera engabo etutangira ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti okulera abaana tukusuubiramu empeera ennene okuva eriwaani, okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 12, alwalid, omuzadde yurabbi aqidata almawlud, alwalid yurabbi aqidata au mu'taqada almawlud, omuzadde mu byasinga okuteekako essira alera enzikiriza y'omwana,
baganda bange banyinase teriyo kikulu nga nzikiriza ya mwana. Byonna ne mwana obikola naye notafa ku nzikiriza ya mwana wo, omwana wo ojja kubanga omutemeddeko ettaka. I'talu, mwettanire nnyo, muveeyo nnyo ku nzikiriza z'abaana bammwe. Faayo ku kiki omwana wo kyakkiririzamu. Aya zino ziri mu layini eyo. Suratu Ibrahim aya ya 35. Ibrahim yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'okigatta ku dduwa yagamba nti wajinubuni wa baniya an na'buda al asnam. Mwebyo byasaba Allah we ng'abisabira omwana we yagamba nti Allah wange nesambya nze, wa baniya n'abaana bange an na'buda al asnam. Allah nesambya wesambya abaana bange okusinza amasanamu. Mu byala byenga binene byateekeddwa okusabira Allah mu ngeri ey'enjawulo. Asabye Allah abaana be abesambye shiriki. Shiriki abaana baffe bamufuna mu ngeri ez'enjawulo, naye ezisinga okubeera ennene kwe kubeera nga awaka mu abazadde ababiri nga mulimu embeera ey'okugatta ku Allah. Omwana we agenda kukula ng'amanyi nti maama taata balina ebibbo by'abalongo. Maama abijjayo wansi w'ekitanda n'abisaba. Abaana baffe bakula nga batulaba tulina lubaale. Ffe tugamba abaana baffe nti tulina ebyaffe ebyekika. Abazadde fatulerera abaana baffe ku mpewo z'ekika, teriyo balala. Abaana baffe we bakula, abazadde be babatwala mu kusabira. Mwana wange lubaala embeera, kati okuze olina okwetambulira. Ensi eno nzibu, togireetamu muzannyo. Nina omusiraamu abadde kata ennaku ezo, naye ampeereza ng'ambuuza nti seeka nagatta ku Allah wange, maama wange muyitirivu wakweraguza, n'okujja eno twamala kusala mbuzi, naye seeka nzize ntya mu busiraamu bwange? Maama wange talina mbeera okujjako nga tumala kweraguza. Ennaku zino yakomyewo nanga nti seeka nakomyewo, naye maama wange gyali ali mu kitundu fulani, naye olwatuuse ayagala tusooka empewo z'ekika zimale okunfuuwako. Seeka nkoze nkya, nina appointment naye olwaliro ku ssaawa 8. Lam yarifu shirka, teyamanya kugatta ku Allah okujjako an tariiki ummihi. Maama we yamumanyisa ti omuntu agatta ku Allah. Abaana baffe ab'obuwala abatannafumbirwa, bamaama baabwe bennyini, bajjajjaabwe bennyini be babagamba nti bakuliridde, walabika waliwo ekibasibye. Bateekwa okubatambulira basobole okubasumulula bafune abasajja.
abaana baffe ab'obuwala bwe baba bafumbirwa babeera nabasenga baabwe ekiro basula balagula babakozesa okugatta ku Allah ne batuuka n'okukuteeka mu mpombo babba baabwe abagenda okuba abasazi bagenda okulya